Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Genda kulaba Ssaabasajja Kabaka okujja nga Katikkiro ne Embassy ya South Africa Namibia bakkiriza bwito ne batuvuga ne twatuza ku poliisi ey'omu kibuga wano kye bayita Kujjo, era we tuli tugezaako okwogeragana n'abakulu ku poliisi wano n'okubanyonnyola ensonga yaffe. If you've reached a point where you have to arrest people that are performing their constitutional right, it should be your sign that you are no oppressor. Nkwebaza omutaka jjajjaffe Mbiro Zankya, naye abataka muswazizza nnyo Obuganda. Bagikubye ekyuma owa kanda bannange fetufudde. The charge sheet, the way it stands, it offends the rules of drafting the charge sheet. The person is appearing in court should be given facts. Beyond the newsroom, gwe mukutu gwagera mansi n'okubeera ng'otugoberera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ekituufu kiri nti amawulire gotegasanyusa yadde akamu n'akeddagala. Waliwoko wembadde nsoma ku soseemu nga waliwo amawulire agatambula nga gagamba nti Kabaka gyali e Namibia abataka bagenda okumulaba badde babulayo kilometers 12 ne bagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa ab'ebyokwerinda mu bitundu byeyo ne bagaanibwa okubeera nga batuuka ewali Kabaka. Ku biriyo nze nno naawe kakati nno baabano abavubuka wano mu ggwanga lyattu Uganda bategese okwekalakaasa nti okw'emirembe ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno bavudde mu mbeera ne bagamba nti ekimala kimala. Kakati nno ebyo tubadde tubikyali awo. Omubaka Lutamaguze Ssemakula nkugambye olumu ebigambo bye mubitunuuliranga naye mubiwenga akadde mugende mu maaso n'okubeera nga banywanyi mu byekkaanya mu birabe mu biwulirize bulungi. Yalabula abataka naye tebaawuliriza ku ebyo bye yabalabula biibino byonna ebigambo. Yo mugagga Lwasa gakomba agakaba gakomba wetwogerera bibi bitabuse ewuwe ate Ssuuna Beni ebyogoba omukazi mu nju nabyo byeyongedde okulanda. Kakati nno bafuutu soja ababadde balumbye Ganyeti Kyalumbuye omuliro gunyoose n'ebisinga awo byonna mbikuleetedde. Beyond the newsroom gwe mukutu nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Video eno soko jimpere like etambulire eddala etuuke ku muntu oyo yali eyandyagadde ogenda maaso n'okubeera ng'agifuna mu ngeri y'emu. Ate naawe ali mu comment section yawo waliwo link egenda okutwala ku mukutu gwaffe gwa Beyond the Newsroom 2 ogende maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Nkusaba busabi tusobole otutambuza ensonga butereevu nnyo ate era nnyini ddala. Kakati gwe nno agenda mu maaso n'okubeera ng'ongoberera nkutegeeza nti Sheikh Ashraf Ddembe musomi w'edduwa agenda okuyamba ebizibu eby'enjawulo ebikutawaanya. Mukubire kasimu esembe y'okumenemu awo ku screen ajja agenda mu maaso n'okubeera nga akuyamba mu ngeri y'emu. Video eno nkusaba jimpere like etambulire ddala gwagala olanga naffe tukubire ku simu yaffe esembya ya 5 awo ku screen oba tutere message ku WhatsApp tujja kukwasaganya butereevu nnyo nnyini ddala. Kakati akedde olwaleero nga tugenda ku ddwaliro ku facility Ssaabasajja Kabaka gyali era twali tukitegeddeko nti babadde batusuubira ku ddwaliro naye tuvuze olugendo lwa mayiro nga 3 okutuukayo naye twali natera okutuukayo abapoliisi ne batuyimiriza ne batukwata balugamba nti tulina mbeera yonna gye tuyinza kugenda kulaba Ssaabasajja Kabaka okujjayo nga Katikkiro ne Embassy ya South Africa Namibia bakkiriza bwito ne batuvuga ne twatuza ku poliisi ey'omu kibuga wano kye bayita Kujjo, era we tuli tugezaako okwogeragana n'abakulu ku poliisi wano n'okubanyonnyola ensonga yaffe. Nno nzikiriza tutandikire ku nsonga za mwana muwala ono agenze mu maaso n'okubeera ng'akunkumula Speaker Anita Among n'obuli bw'enguzi obujjudde ku Parliament era ekigendo baleetera okwekalakaasa okubeera nga batuuka butereevu ku Parliament. If you've reached a point where you have to arrest people that are performing their constitutional right, it should be your sign that you are no oppressor. That should be your sign. Our forefathers fought for us, died on the line, for us to live in a country, to live in this country as free people. When NRA was going to the bush, NRM, they recruited young people. And what did they promise these people? They promised these people peace, they promised these people
freedom. We cannot claim to be living in a country of freedom when the price of the speaker's dress can solve some of the problems of Ugandans that go unsolved and at the end of the day claim they don't have money. We cannot say that we are living in freedom when there is such impunity, when there is such apathy that is coming from the parliament headed by the speaker herself, when she can stand up and call people to protect each other in stealing from ordinary Ugandans, when the speaker overprices the price of generators and expects us the Ugandans to be the ones to foot such bills. And yet at the same time, there are people that are dying in Karamoja out of hunger. And even the little that is being given to those people is still being stolen. And who are the people there? It's still the speaker of this parliament. Why can't people ask you to resign? If you can abuse us and steal from us like that, why do you feel so offended when people ask for something as simple as your resignation? Nabigambe byonga bwe mubiwulidde kakati nno Nakangobi Jennifer Forofiga avuddeyo n'ategeeza nti temukkirizibwa yadde tewabaawo avaayo n'agenda kukuba kwekalakaasa kubanga tujja bakuba emiggo babulweko ne we batulopa ne we badda. Mr. Luba wategese kwekalakaasa, not kwekalakaasa, wategese ndi mutambule paka ku parliament simanyi mukoleki yalangide ne date n'agiteekayo. People, Uganda people, please don't try. Don't joke with President Museveni. Don't joke with the government. If we don't know a government, tula wansi ofumintirize otegere who's a government. You are the one with a government. Or part of government. Bamba musubira kwaka timaba bulamu mutu mwogera nonsense. Hey mwabe Kenya, you can do that. You can try. Blah blah n'abantu abakuru bora banga professor basajja abakaba parliament muno ko setting Kenya with Uganda. Omusirikale wa Kenya yenkana wadde walo ko defense wa wana. Even wa majewe Kenya. Temuzanyisa basajja ba wana temuzanyira kugwanga ndabu nteko kulabula livu imuzadde. Temujja bikazi mmone mukabanga mugamba basibye abana bammwe. Kakati no mubaka Lutta Maguzi Semakula yavudde mu mbeera n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza abataka nti bino eno byonna ebiriwo kaakano mwabira badda era muli kumbuulirire tefa yonna. Jjajja omutaka yadde muvubuka ennaku ezo Mwami Museveni yabeewaanirako yagamba bwe yali akyali mu kitundu kyewaabwe ng'atandika okulwana. Yali muvubuka ne baamuyitanga muzeeyo tuyiyirizaawo otya ekiraga nti baabolabanga ng'omukulembeze. Kati nkwebaza omutaka jjajjaffe mbiro za nkya naye abataka muswazizza nnyo Obuganda. Mutuswazizza nnyo basajja bakulu ne bavubuka abalidde obutaka era Buganda weeri eri mu matigga. Ekisooka mwagadde nnyo ssente. Ekyokubiri ne mweweebuula. Bano be mweweebuulako balinga Kibuyaga bwajja ateera n'agenda ne bwe buba butya Kibuyaga atuuka n'agenda gye yava. Ebyo n'ebiri ekyangwanzi boogere boogera bagenda kukomawo Museveni atudde ababbi abo abalaba awo bonna abamuli mu maaso awo babbi buli omwalina minisitule jabbiramu buli omwalina ekitongole mwayisa ssente ze bamonitaringa service delivery ku buwumbi 12 omwaka buli mwezi bakozesa akawumbi kalamba buli kitongole amamotoka agafusa amamotoka bazimba ekizimbe kirina okuggwera mu biliyoni 15 kigwera mwana kuga buno bubbi buli yasigadde waabwe agwalaba muli mu maaso awo mubbi era singa abadde mugezi bonna yandibasibidde kyankwanzi tebandikomye weno mu bantu bw'aba ayagala akalulu ka 2026 bonna abali ekyankwazi nga bw'abatunulidde maaso gaabo bonna abasigazi akomewo alonde abalala. Apart from the State House Anti-Corruption Unit, the one of Brigadier Isoke, I'm also setting up both a tax investigation unit and an accountancy and audit unit. They will be able to investigate all tax evasions, under declarations, money diverted by Parliament, and stolen, etc. Because this money diverted by Parliament, from what I gathered when I moved in, was apparently for two purposes.
some of the diversion was just selfishness. Divert the money to do a Kasumoro road from nowhere to nowhere in my constituency, so that they know that I'm working very hard. Oh yeah, Museveni, oh yeah. Some people, that's what they wanted. Kati gwe nno muganda wange ngoberera ebyo nga tubitadde ku mabbali. Musajja mukulu Anderson Bulola, musajja mukulu Anderson Bulola gakaaba gakomba mu komera gyali bapulida be bekamudde ne bategeezanga omulamuzi bwagenze maaso n'okubeera ng'ensonga zaabwe azikwata mu ngeri ya kyana kito. Bagamba nti client waabwe emisango egimuvunaanibwa gyonna tegiriiyo mipange bupanzi. That the charge sheet, the way it stands, it offends the rules of drafting the charge sheet. The person who is appearing in court should be given facts to make him understand the offense actually committed. But the charge sheet that is before court, it alleges that he made words between March and June. The words are not produced. Surely words must be specific. They cannot be guessed. The accused was not told whatever word he made against Anita Moore. He could have made tweets about greetings, could have made tweets about praising her, but saying that whatever he made between March and June could constitute an offense, we find to be improper and offending the rules of framing charge. And they have not also proved that Twitter handle, which are saying that had to be belongs to Anderson, our client herein. Any person can use it, including the complainant, can use that Twitter handle and allege that it is our client who is in custody. So we are aggrieved with that. We challenged it in court. They replied. We have further given court clarity and we are waiting ruling on Friday. We so much believe that this. Kati omugagga Lwasa waneno mu kibuga Kampala abadde amanyikiddwa ennyo mu kusasanya ensimbi nga kati yeegulidde erinnya ng'omugagga omwavu. Bagenze maaso n'okubeera nga basika emmotoka ne bagikwata era we twogerera gakaaba gagenda maaso n'okubeera nga akomba. Bagikubye ekyuma uwa kanda bannange fetufudde kati ebintu byononekedde ddala. Ani atategedde nti waggwamu ne okakuba ekyuma munnange atategedde nti nagwa omusimu abamultiplex bannaye walina kisa leero luno kati ogenda kukola otya? kaŋŋende gyendaga buwungeere nja kusanga bakijjeeko. Ogenda tambuza bigere? Simanyi na kumanya. Olina mweza booda? Sirina mpa. Okuwa 13 eza booda. Ezokwasizina giziva mu Amerika. Ebya Suna Ben ne mukazi we Mary bikutte wansi ne waggulu. Kakati nno bamwogeredde amafuukuule wabula genfunye ekyolunaku olwaleero nti poliisi egenze mu maaso n'okubeera ng'ekkiriza omukyala eyisizza ekiragiro babenye omukazi ayingire munda ateekemu ebintu mu nnyumba era Suna Ben takkirizibwa kugoba mukazi ono mu nju eno. Suna Ben ne Mary Nambwayo. Tears, new break up in town. Maziga. Laavu bakojjanga tukyalina omulimu bannange laavu ngaefuuse laavu. Abo beekyawadda nanti kati mwe mwakabitegeera naye nga beekyawadda amazima era n'ennyumba mubagobye Mary Nambwayo ennyumba mwe bamugobye awo baagulawo abantu aba baagulawo abantu era Nambwayo yatulaze ekyapa nga kuliko amannya 2 kale lwaki Suna Ben akwata ebintu bya Nambwayo n'abikasuka ebweru? Suna Ben yali yawadda Nambwayo ettaka nga yamugulira dde ettaka eddala n'amugamba lino abireke jjukira bali baayawukana dda ng'ekibagatta mwana nkuwadde lino bino bireke ebyeggaluga
naye nyumba eyo babadde bakyagizimba nyumba eyo ebadde tennaggwa ande nyumba badde bakyagizimba omukazi yagiyingidde kiro kasita amaze okusereka waggulu n'oteekamu n'enzigi omukazi zazze kiro ng'akimanyi nti Suna Ben alina omukazi gwagenda okwanjula Suna Ben aleetamu omukazi omulala Suna Ben agenda kwanjula aleeta omukazi omupya mu nyumba eno gye baazimba n'ennambwayo kale nnambwayo kyaba takkiriza yaganye Suna Ben mumanyi ng'omusajja omukkakkamu mumanyi ng'omusajja atalina mpisa mbi lwaki abaatuuka okugoba omukazi ddala ddala ng'ekintu mwakikola mwenna n'omufulumya enju ante lakandoza Suna Ben yafunye ekiwala ekitonga birungo ebyo nno nga tubitadde ku mabbali bafuutu soja si basanyufu abamu Sadaman bwe yagenze maaso n'okwambalira Lumbuye kaakati nno bagenze maaso n'okubeera nga bamwanukuza mu muliro era bamugambye nti tewaliyo struggle eno gye yatandikira so tewandize kubeera ng'ogyeyingizaamu sobola kuvaayo sebo nomanyira abasajja ababaddewo nga bakube muntu from 2020 2021 internet ogibuukidde just leero kosajjo nawe jano noyogera Dacia sadda weeberere mu boyi tolooza nti oli wakabi nnyo mu struggle tolooza nti nno olina impact y'amaanyi gy'otaddeko etofaali ly'otaddeko okusinga Lumbuye simambu security alert bikyane kwa mwe okoze wano video ng'okaaba amazigga mu kabaka bamumalawo it is because of who si security alert ati kyalumbuye security alert gy'ovuma olunaku olwaleero ate nawe gy'otambulirako sadda kankubuuze Lumbuye yatandika okulabisa mpuuga in 2021 waliwa olunaku olwaleero fenna twakizuna nti no ticha Lumbuye yali mutuufu mpuuga ne tukola ki ne tugoba Lumbuye yatandika okulabisa Katikkiro in 2021 olunaku olwaleero abaana baluku bonna bakizuna nti no yali mutuufu Katikkiro ne tukola ki ne tugoba kati security alert muno gy'okuba ye buno obwana obubukidde internet olunaku olwaleero oba bw'abaaki gina wegendereze bulungi nnyo abaana abatandika emundu naffe in 2020 2019 they are so humble bali so humble bena respect twatandika ne bayekolera twatandika ne banuwa mutwe twatandika n'abo abasajja in 20 but they respect us we respect each other naye buno obubuuse ku internet mwaka gumu mabega buno obubuuse ku internet myezi 8 mabega ku TikTok buno busadda ate mwana bumanyiira toli wakabi okusinga abasajja abalaze faces zaabwe from 2020 Droni zatukwata dda empiso ne bazitukuba ezo zazina maka za mpiso ezo mpiso maka za mpiso zino bankwata in 2021 ne bateka mu drone tosobola kuvaayo sebo nomanyira abasajja ababaddewo nga bakube mu waliwo abaafuna akafaananyi oba bakajja Namibia bakeera kateekayo saawa nnyo era bagamba kyakusaze James amaanyi gampadde era ne kunkuddi mbeegayiridde akafaananyi ako temukakuba bakakuba ku makya obwani yakaleeta akafaananyi ako bagamba batya wangi amaanyi gampedde alowoozesa bali abatannajja nti ekintu tekirimba ebyo byakukola bintu bibatafaanana olina obubafaanana God gracious puzzle yita abantu mu nkuddi ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana bakama bange mujje mu Nkuddi Beach Festival mumpagireko ogenda kuyibala gwe mutegesi amma bakwani bange abagenda obeerayo bamboni haji kano kadi wembozi yango gyenyumize kinyumye bosi tubadde wano ajina ngamba aba MTN abaagala nnyo naye abasabamu wali mbuno maaso ga woteri ye bamukolerewo ku kkubo enfufu emutta ab'emuteni ndowooza bakiwulidde kola tyumizi naffe tujja kuba tufunye omuntu omutuufu bwejo tubeera era biri era ki yama ne kati papa ansomeddemu ebituufu ne bampanya ku diposti w'ebigambo kati ffe tujja ate nga oyagala sente eyo koodi mukategedde mubere bulungi musajja wange foto soja have you paid attention to detail foto soja bamutumiddeko nnyo mukono basata foto soja bamutumiddeko yona tugenda kujja kubeera kujja kulaba nga guggwa naye nga kosa teno y'amaanyi nga senesembi mulabyeko leero musajja wange foto soja nga mugamba lugenda kubeera luto so ne katonda naba mulungi n'atusitula n'atutuuza we twali tutasuubira ekyo kirungi nnyo kuba kati bano abasajja tubawuliza buki buwuliza ne kati bulooza nzandi ddala musajja waabwe oli munaku abere nekiki nembatulamu era nange era mbanviri oli musajja mubere bulungi bambeere bwe bityo byonna mugenzi mu maaso n'okubeera nga mubifuna butereevu beyond the newsroom gwe mukoto nzedde ni akuweereza
video jiwe like commenting ngo wabula tevuma akumata 10 ampera mbere bulungi bana batata tusinkane nga Mungu asimye mubere bulungi atera mwera bamwagale nyensi yammwe kubanga gwe munna Uganda asobola okubeera ngo yagala ensi yo mpaka tandikirawo oyagale ne munno akuliranye ebintu bitambulire ddala maridadi sana. Aisa basajja Kabaka Magulu Nnyondo kuma senta wetu baffe Saabataka Nyirimu wangala mama nabagereka agerekere Obuganda mbere bulungi bana batata bana basenga bana bakojja atakumira mpeera abankumire. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.